gena maaso n'okutugoberera n'okutugattako nze Waso Emmanuel obulambuli butya tusinzira ku Waso YouTube channel Trust Media Uganda balamusizaako nnyo gye muli Diva Organic Access Building be bakutuusaako program eno era nga bajja kugisponsoringa mu buli mbeera gende bakujjanjabe buli kimu kitambule namba y'essimu kweri ku screen ya Diva Organic 0752 62427 ndwadde zonna okubira essimu omusawo omutendeke tuli ku nsonga za humanitarian charity waliwo omukyala gwenkyazizza wano alina ennaku nnyingi era nsaba tumuwuliziganyeko oli otya nnyabo Yandisa ojja kuteekamu ku ddoboozi nange nkuwulire Yandisa olambo bulungi mulambuli awo ntandi bwe butyo amanya go gwana amanya gange nze Nabitogo Margaret ani Nabitogo Margaret nga abasinga bamanyinga Magi bakumanyinga Magi ng'oyogera ojjugumira n'amaziga ndabagana nso okuyitamu ng'obudde bukyala Wange have been a long story mpozi mpanvu kiki amaziga lwaki gakuyitamu mangu ndabanga okuva nazaalibwa ndabika ntambulira mu kubonaabona oyina emyaka emeka ndaweza 33 myaka 33 ku myaka gya 33 egyo nga nange nkusinga obukulu lwaki weevuma ensi bintu bingi ebitutuukako n'olabanga toyina kyobadde nakyo mu bulamu ate era nga nejjolaga tolabayo ng'oli awo njagala ndandikire ku main point byatujagenda tubigattako mpola main point waŋŋambye olina ekintu ekikutawaanya ekikukozesa kyekisinga obukulu kiki ekintu ekyo bwe mba neebase kijja mu ngeri ya musajja kiva kuba omusajja ayinza okujja n'ankwana ne twogera mu buntu bwe nzirayo ewaka mu kwebaka oyo omusajja yagira mu kiri ekifaananyi omusajja bajja nakwana nga benakwana boddayo ewaka oyo yennyini mu kifaananyi mu tulo omulisivinga ne tusanyuka ne tubeera mu sekisi ngaawo omwami n'omukyala kati okeera ku makya nga tosobola nayimuka ng'olinga eyasuze gwe bakozesa emirimu emingi nga embeera zonna ze wabaddemu ng'ez'omukyala n'omwami naye ate nze kimpisa bubi okeera ku makya emboozi ewulikanga enzibuzibu okutegeera era okiba nga tikiri ku ggwe tosobola kitegeera nsigiramu ekifaananyi bwe butuuka obwekiro sinakiro wokka kyo kiri ekintu engeri ebbanga limaze nakyo kuba nagenda otandika otegeera kirabika kibi nze nalinga manyi kirungi ng'omusajja bwankwana ne muloota mu kiroote ne nnyumizaako mikwano gyange iyi nga tuseka tuga oyo ogenda wangaala naye gaffe we tumanyi eyo ethire naffe twagiinako nga buloota omukazi gwe wakwanye osanyuka nnyo ngamba bannaawo n'omusajja n'omuloota namuloose ngenda wangaala naye okeera enkyo omukubira essimu nga n'okukwata takyakwata ng'olaakulanga ki tewali nawe mwavudde nti oba mwayombye oba mwalwanye oba mwakoze mutyange essimu takyakwata newoogezaako otya gamba ndekaamu kyo ne kiggwa n'ofuna omulala ate era ne kijjeera nga ekiri we kyajja era ne mwawukana nga tewaliiwo muyinza kale n'omufuna omulala ne mugenda maaso oba kale ne mugenda n'okwegatta ne mwegatta naye era kasita omulaba ng'azze mu kirooto oyo omulala gwe wafunye tewaliiwo kirala kigenda mu maaso emboozi ekomaawo bikomaawo ekyo kintu wakakisinkana emirundi emeka sinakasinkana emirundi emeka ndowooza nze nagenda otandika okitegeero kizijjamu omuzannyo nga ebiri eri bye nali ndowooza nti oyo kemuloose tugenda beera ffenna paka
nentandika ng'oyo omusajja bwanjigira ebintu oba mbadde nina kyengo bakigaana. Ekirooto kye kikugira kyo tekigira mu basajja bakwanye bokka oba waliwo ekika ekigira n'emifaanano ekirala? Musajja akwanye mukwano gwo oba mukazi nga ne waba nga mukwano gwo, ne waba musajja akwanye, ne waba musajja nga muntu wo mukwano gwo, kyo we kiba kyakujja kijjiramu oyo. Kati kuondabe leero kiyinza okugira mu kifaananyi kyange? Exactly. Okukakasa nti nga mwondabe leero? Sekulimba Emma, ate kati buli wengezaako bangezeeko nfune obuyambi. Gezeeko kubangezezaako nnyo ofuna obuyambi. Buli wengezaako ngende ewantu oba nfune obuyambi. Ngenda okukeera enkya ku makya kyawe kijja n'okwogera nekyogera oyagala bakutwala nze nsigazaani awo ate kikozesa maanyi enkya n'oba nga tosobola wadde n'okuyimuka. Kanzibere tegenda kugira ebifaananyi kyange leero. Oyinza okuba oli ono ndaba nga nsooba ekiro. Simanyi. Kakati mpulira oyogeza nnaku n'okaaba okaaba. Kiki ekikaabya? Ebyo byonna byandibaddewo. Naye nemba nga ninayo n'omwana. Naye obulamu bwange bwonna sirina adde omwana. Kino ekintu tekinzikiriza kufumbirwa, tekinzikiriza kuzaala. Myaka sali pesa tolina mwana? Wadde. Lwaki tolina mwana? Simanyi byagaana. Nengezaako genda kale bwenyumyako ne bangagendako mu ddwaliro. Nengendako mu ddwaliro e Mulago bankebere nti oba sisitemu kiri muli eri mu lubuto. Abasawo ne baŋŋamba tewaliwo obuzibu bw'olina amagye ogayina. Wetwadde off camera olina kiwannyonnyoddeko ku musajja. Omusajja oyo ani? Kati oyo omusajja gwe nadde nkunyumizaako. When I was 17. Asologana lwensinga otegeera nze? Awo nali nga n'emyaka 17. Kwe kwali ng'oyingira ekibuga. Wayingirira ekibuga? N'emyaka 17. Ati we nabeeyo mu kyalo ninaawe we baali banfunidde omulimu Makindi house girl. Kati mukolo wa house girl nga omanya abaana 17, 18 ndi emyaka gy'eddalo. Myaka gy'amaanyi. Kati wabaawo omusajja gwe nayagala naye nga ndi mu bwawusigaalo. Kati we mwagala bosi wange n'akitegeere yali ankozesa. Musajja bali bamuyitaani? Linnya bannange linnya sikyalijjukira. Tokyalijjukira? Kale tugende. Bosi we n'akola atya? Bosi wange we yansanga we yakitegeere yali ankozesa. Omukyala n'angoba. Ng'ategeere nti omusajja yakwanye ku kyalo? Nga omanyi omwana bakujje mu kyalo wazze kukola ate otandika kugera n'abasajja ba bosi wange we yangoba saddayo Masaka. Kuba ye waffe nalina senga wange bano sayidi ze Nakawuka. Nali nyanzira wasenga kuba namanya mama yansindika agenda kukola ate bangobye. Ogenda kuzaala amawulire amafu? Ngende wasenga wange. Nzirayo wasenga wange nasanga yafa. Naye nga weewali kuba twakulirayo twabeerayo. Kati wembeerawo kuba waliwo jjajja nga nfuna omuvubuka ku kyalo nga mpasa. Omusajja oli kati omusajja oli bwe bagoba omusajja oyo yakutwala oba? Oli teyantwala. Yakuta? Jjukira bosi wange yangoba ng'oli omusajja simwetegeefu kumpasa. Nninnya enzizeeyo. Ogenda e Nakawuka. Kati ofuna omusajja ku kyalo? Kati awo we nafuna omusajja n'enfumbirwa. Kati mufumbirwa kitegeeza eno we navaayo nalina olubuto naye nga simanyi. Omusajja ne mugenda okwawukana balina olubuto? Nga simanyi. Tewamanya alina olubuto? Nti nina olubuto. Wegattako n'enfunda nga mmeka? Twalwawo. Mwalina connection zammwe? Twalwawo. Kale kati tugenda ku muvubuka wali? Kati ngenda nga nfumbirwa. Nfumbirwa ndaba olubuto luzze kati nenze saasooka manyirawo nti olubuto terwali lwoli musajja namanya lwono. Walowooza ndi ono omuvubuka omupya? Ono omusajja gwe nafumbirwa. Naye kati nga we tubala emyezi
nagenda okulaba ebbanga lyenzaliddeko siri eryo. Okuzaala omwana yatandika kukaaba nga tutula tetwebase. Kati abawanuza nga obimanyi ebyabaganda. Nengamba nno sigenda linda obineeno biddako kankwate omwana ono mutwale ono omusajja naye ng'oli omusajja saamukubirako nti oba nagendako n'olubuto nti oba ki naye just nze nali manyi waapangisa era we nalinya board we nalinya taxi ne ngende we nasanga akyaliwo. Omusajja naŋŋamba omuleese konze nagenda okimanyi naga nali nkimanyi wafuna olubuto era n'omwana we wamuzaala nabitegeera. Wazaala ono omwana mwene gyali ofumbiddwa wava ku kyokwekengera nti omwana alabeka si wabaka? Omwana oli omusajja ebbanga lye nazaaliramu lyali siryeto lyemaze n'oyo. Ekyokubiri ekirala ng'omwana nga wola omutwe gw'ono omwana nga gufaanagana n'oli omusajja. Omwana nga tafaanana eno gy'ofumbiddwa. Yes. Kati nze n'ekyankula bwe kyankuzi nenkwata omwana nenkwatamu n'ebyange ebitono. Ono tewamugamba? Saamugamba. Ye n'alowooza nanobi. Nentwala omwana we natuuka eri omaze n'omuleetako nze gwe wakitegeera otya nanga wagenda okimanyi nina olubuto ate era newe wazaala namanya naye omwana oyo mukwata omutwala ewaffe. Yakkiriza teyamwegaana? Yes. Ng'akubira waabwe essimu kibuga eyo. Nagenda bwomu nga nali sigendangayo. N'otuuka? Nentuuka yali yabagambye dda ne baninda awo ku kkubo. Kati ebbanga gwalinga mwezi ndi eyo mu kyalo ne wenkuba essimu tarisipondinga kyoba kino kyekiddako ewaabwe. Kati neŋŋamba ki ekiddako neŋŋanda zaala omanyi omwana kamuleke yalinga mu 6 ng'ayiringa emyezi 6. Kamuleke ngende nkole. Oleka omwana emyezi 6 wanyazaalawo odde okole. Kati nalina mukwano gwange ng'abeera awo bwayise. Kati nenjijja kuba baalina gurupu ya karaoke. Ebwayise nenjijja nembeerawoko kati nentandikira awo. Nga muzina karaoke? Nentandika nange jjukira oli mukwano gwange baalimu awo Kampala sirina watandikira nange nentandika omulimu. Kati wayitawo ebbanga nno nga ndudde sigenda laba omwana agenda mwaka. Ne taata we simuwuliza nze nali sirina simu. Ngamba mukwano gwange soka mpeewo ku simu mpuliza omwana omutima nga gunnuma. Zaalinga ssaawa 5 awo. Nangamba essimu yiiyo. Nanda okubira taata w'omwana ngamba omwana yafudde. Lw'okuba essimu okubuuza ku taata w'omwana nga feeling zizze. Taata w'omwana yagamba omwana yakoze ki? Omwana yafudde wedda tukuba amasimu ewammwe twagala ojja ogenda oziike bagamba tebamanyi gy'oli tebamanyi naye wakusanga. Nenjijjako nga nawe ekintu ekinajja esimu n'osooka n'ogijjako. Eweekangamu? Oli ni mukwano gwange n'addamu n'agikuba nangamba kiki? Ne mugamba bagambye mbu omwana yafudde liko ye bakulimba. Nenziramu nenkuba ne mugamba nno naawe oba oyagala okwegatta n'omuntu oteekawo bintu byantiisa ko ye ekyamazima. Oba oyina ssente oba toyina linnya kuba zaalinga mu ssaawa 6. Angamba z'emisana. Angamba genda kibuga. Omwana yagenda muzeka ssaawa 10 koolu. Neera nenjijjako mukwano gwange n'akuba. Mukwano gwange n'aŋŋamba ekituufu omwana yafudde naye tukoze tutya. Nga omanyi ebya house abaana ne beesondamu ssente. Ez'amangu. Nagenda bwogwo. Teri maama, teri taata, teri ssente. Tuuka mu ssaawa za kuziika nga bali mako. Kaaba olwadde mbokaaba obusungu bukuggweko. Tukyagenda maaso n'okuba nga tuliziganya. Tulina omukyala Nabitogo agira akaaba kubanga ebiseera ebisinga obusungu bwe bulinnya omuntu. Obusungu buli waggulu. These are stories from the heart. Watuuka? Natuuka ng'essaawa bali magombe. Sijja kugamba nti nalaba ku mwana wange
nti oba bamugolola oba bakola ki bali magombe kyenjijukira nayiwaayo ttaka kyenjijukira nayiwaayo ttaka nga omanyi okwaziirana oze wekka toyina mugandawo toyina maama kati awo mukuvu nemmanyamu nange muziise kati nga womanye vubuka kuba kati awo mali nali ngenda mu 20 neŋŋamba sigenda kuddamu kati kuzaala nze nkyogera kuba nfiiriddwa sigenda kuddamu kati kuzaala naye ate nga siri ku family nembeerawo tukola kaliyoki waffe tudigida tudde eno tudde eri naye waliwo ekiseera emawo otuuka nga byonna obikoze nogamba naye siri ku family abasajja obafunako wadde kiri ekintu weekiri era obafuna tofuna lukuto nogamba ye kyekigenda mu maaso awo wona mu kudigidako n'okukola emirimu gye gya karaoke ogikozenga ekintu kiri kikozesa weekiri ekyo ekintu njagala kumanya wekitandikira ekyo ekintu wekitandikira ng'omwana amaze kufa awo bwenjatuve omwana amaze okufa awo nasokanga kulaba ye nga ajja alaajana nga omwana mu birooto nendowooza engeri oba engeri gye saaliwo okumukola ki kumuziika kola ki neŋŋambako maama ne baŋŋamba sooka ojjeko mu kyalo tulabe ekiddako neŋŋenda era nga omanyi omuzadde ne baako we bantwala banaaziza eddagala tukoze tutya ne baŋŋaddayo engeri gy'otamubeerawo mu kufa kola ki bibaawo ebyo kirabika kyekango ekyo netukivaako kati ekyaddirira kwe kutandika olaba ekyo ekirooto nasooka laba nga tatawo oyo omwana tatawo oyo yennyini gye twamuziikanga ng'ajja mu kirooto ne tupeyinga sex naate twayawukana neŋŋamba yi lwaki kino kiri bwe kiti neera nga bwe nkugambye nti oba okyalimu egyo emyaka tokiwa budde na birowoozo ne tugenda maaso kuba nali muwala muto ng'ate ndi muwala mulungi nga basajja bajja gye mugenza okukolera gye mukoze mutya mubafuna naye era nga omusajja w'omufuna newebaka naye enkeera sigamba nti mwayombye mwakoze mutya oddamu okuba essimu takwata embeera awo nga ngamba ye kyekyabaawo kyekyatuukawo baganda bange bonna bafumbiddwa bazadde abaana nze kyekyabaawo mpulira kati era mugawo ogenda onyumyako ne banno onoonyereza abaawo omukwano gwange ngamba omanyi magi obufumbo bwandibadde awo kuba newoba tolina bufumbo obeera n'abaana bo nobala nti abakazi wanene e Kampala osanga oli ayokya kasooli akola ki naye nga lw'abaana wandifuddeyo nno n'ofuba ku kyokuzaala ye nga saamugamba nti oba kale waliwo ekinkozesa naye engeri ebbanga lyamaze nangagamba gwatazaala wabaaki abaako wandagirira ngendera ku byakuzaala kati wetatuuka eyo kuba nze yandagirirayo bwomu bwe natuuka eyo nze olyo omusajja akolayo ne baakolayo nabo nze bajjasti babiŋŋamba bugambi tekintu owedda kikuliko kikwogererako nti nze ndibbaawo baakumpa nkuwase era olina kuba wange tolifumbirwa tolizaala kati nembeera confused olw'ensonga naye sirina gwe ngenze naye bano basawo be babiŋŋamba be babinnyonnyola naye ne baŋŋamba tugenda kujjanjaba ne bampa eddagala ne bannaaza ne bansalira ne ssente kuba ebiseera ebyo ssente nali nga nkyasobola ofuna afunayo awo nenvaawo naye nga woovaayo ng'ekintu ekiro kikomawo kigamba oyagala bakutwale ffe tusigaze eki ffe baakutuwa tukuwasa oli mukyala waffe ogenda owawa mu kabooti nga tolina kyokola ki kyolaba era ne babaawo omukwano gwange andagirira eyo sayidi ze yeggayaaza naye ku luno saagenda nzekka
ino omuntu gwe nagenda naye yakuwerekerako nga njagala amanye ekituufu ekyo kye baŋŋamba neera bwe twatuuka era ekintu nekikulu ekintu ekya emboozi yemu gye banyuma nono gye baddamu bye byasooka eri nabaneeno weebyatandikira era kikulumiriza nti fe bakola batya bakutuwa tukuwase oli mukyala waffe togenda zaala togenda fumbirwa tewali neera nenvaayo oyo omwami nga ndaze nti anjijanjabye kubeera yagamba obyo ebintu bitono bulijjo tubikola katukujjanjabe era nenvaayo nga ndaze nti anjijanjabye nga tewali era kikoleddwa era olwaddayo wekyatandikira atubuliza oba atugoberera ayinza okwebuuza nti ekintu kino wekimala okutuukako ekiro bw'omuntu yenna aba akola sex wabawa byoba obuwulira we kiwulika kitya okubanga kyali kikwesaawo ng'otunula kimala kwindawo ne weebaka omala kwebaka newe buba misana kiro otulo oyinza owulira otulo n'otuwulira nga kijja ng'otulo n'owulira otulo nga tujja n'ogaana paka era omaliriza ogenze kwebaka era nga kimala okukola ebyakyo ng'ozuukuka bwe kiba kinakukozesa kimala kwebasa kati bw'ozuukuka kiki ekibeerawaawo kuba abakyala oba bava mu kaboozi wabawo ebintu by'obulirizinzi oba amazzi oba biki ekitegera ng'obeera mu mbeera ki ema kinene ekintu bwe kijja abanga bw'osinkanye omwami n'omukyala we mwesisinkanye wabaawo ssanyu lyokka ne mupureyinga sekisi nekiggwa naye gwe kumakya nga nze kumakya okuyimuka kiba kizibu mbanga eyakubiddwa nemmenyeka wabaawo ebiseera ebimu nga sobola kwambala mpale nga nze nasaabuse sisobola ttambula mu bitundu byange ebyekyamu ng'osabuse otya nga nsabuse ndimu amabwa nga sisobola ttambula nga sisobola kwambala mpale we wali wembuliza ekibuuzo nti wemuba mu kaboozi nakyo gwe tosanga buliribo nga butobye bibaamu bibaawo ngeri yabadde n'omusajja bwabeera bibaawo so feeling yonna omukyala gyafuna nga ava mu kaboozi gy'oreceiving ogifuna ali mu kirooto naye bw'ogezaako obeera n'omusajja alina kozesa maanyi kukwata gwe ate bukwasi kati abasajja abalamba bw'aba wakwebaka naawe ate ye alina kunkwata bukwasi ate wali eri biba bya mirembe akukwata atya musooka kulwanagana nyinza ofuna omusajja waaba namufunye oyo ne tuba nga tugenda mu byaddala nampita neŋŋenda ebyaddala neŋŋenda mu bulungi okugenda awo mu sex ate nga nagenze mu mirembe n'olya chips ze buli kimu kye ate okuyingiza obuliri ngumi yetandika kuba kulwana mutandikirawo kulwana biba byakulwana bya mpaka si nti ngumi naye biba bya mpaka okugaziya amagulu owulira nga omusajja tolina kyomwagaza totusanga okulabe ku musajja yena oba n'omukuba kati babasajja omala babanyisa nga mugenda mu kaboozi omusajja amaliza kugambye tewali kyakugamba niye kati engeri ye olijja abatamanyi kizibu kyange ayinza olowooza aze nkola gwenkyagadde ayinza olowooza kakodyo kali awo ne mumaliriza nekiggwa buli omu n'atambula n'agenda naye kati okuddamu omukubira essimu ate nze aba alina okuddamu buli amala okukozesa ataddamu okukubira ssimu kyongera ekitya okutataganya obulamu bw'ekyo ekintu bonga tokyazaala kuzaala kwagaana sirina wentudde emirimu newenfuna omulimu newe bangamba nti waliwo omulimu genda bagenda kuwa omulimu emasifuna lwaki nange simanyi bwogezesaako kyekibaawo naye ekiwange ekyo kirabe
Nzijukira omaze nakunganya ngo era nga mmanyi sobola kulaba olw'ensonga omuntu agezaako okunnyamba wabaawo ekintu era ekituukawo. Kubeera bakiŋŋamba okusimula kuba nno ennaku nga 3 wengira ne kugamba kiganye ekiwange kikigube kigende ogezaawo okunnoonya ne kugamba kiganye like embeera ng'enkwata ate mbaga esajja ngusaba nnyo ate nembula ate jjawo nonnemerako nongamba kati gwemba togenda kujja. Mbaddeko Emma n'abantu nga mikwano gyange waliwo embeera we natuuka nga sirina nawakubeera nga ndi ku street. Kati nawabaawo mukwano gwange nalina ennamba ye naye nga sirina simu ya WhatsApp. Enfuna ennamba nenjogerako naye kuba nakoma okwogera oyo mukwano gwange gwe nakugamba gwe twalinga naye bwayise. Enfuna ennamba ya WhatsApp nenjogera naye kuba nali nakoma okwogera naye nga ngamba mmange ngenda bweru. Kesimu nga bwe njikuba tekyayitamu nga gwe muntu gwe mmanya nsobola okunnyamba. Nenfuna essimu ne mu WhatsAppingira angamba Magi nga walaba kale senga namanya ebintu nembikulekamu biki mbeera nga mbi. Nannyamba nansindikira yawe $5,000. Mukonsindikira $5,000 nenoonya ennyumba ow'okubeera nga omanya embeera otandika kuddamu kutandika ntandike. Kati n'amala era n'ayongera nansindikira $5,000 nanga ayiiya osiike chipusi zirimu ssente ojja funa naye naŋŋamba totandika omulimu nga talina we weeyiyiza ebyemirimu obimanyi nga totambuddeeko. Konze ekaali n'abaako wandagirira kuba ye naŋŋamba nina we nalaga nga ebyebwange nga gundi yange egaanye bigaanye nyamba oba osooka okgenda ne ssente n'azimpa nengenda gye yali andagiridde era otuukayo kiri nagendera ku bya mirimu funa mukisa ntandika okukola era otuukayo ew'oyo omusajja gye yali andagiridde ekintu kyekimu kyekyatandika okwogera. Kati oyo omusajja naŋŋamba ne woba ofa otya tosobola kubaako mulimu gw'okola nga kino ekintu kikutambulirako tukunkujjanjabe. Ne mubuulira mukwano gwange oyo yali nga mbeererawo nnyo. Ne mubuulira nga kati tukoze tutya naŋŋamba omusajja nansaba oba $10,000 ziri eza chipusi yazimpa nfunye ekifo enkozeseza ekimeeza nguze ebintu covid we yajjira. Awo nawo ne wasiraana. Kaakati obulamu bukutwala butya ennaku zino? Emma simanyi wano wendi simanyi kiddako kuba kati esaawa zino mbeera wa mukwano gwange. Mukwano gwange bbaawe naye bw'ajja oba olina okweyiyawo osula. Bbaawe ajja biseera ki? Omuvuzi wa safaari. Naye bbaawe wajja oba olina okweyiya oba ogenda n'osulako mu bbaala onodda ng'agenze kuba ebyomuzigo ogumu obimanyi naawe. Kati nagenza okulaba ng'embeera egaanye kwe kusalawo kubiri. Onteekeko ku Emma Media. Kuba nakubuuza ekibuuzo nti emboozi gy'onyumiza lwaki ogireeta ku mpewo? Emma nga kimpitiriddeko tewali kyesitagezezzaako. Tewali nensuubira wano ewali essuubi lyange erisembayo. Abasinga okujja kuno batera kunsaba ssente biki gwe kiki ekisinga wakati ekikyo kiri even beyond money oyagala ki? Essaawa zino neetaaga muntu asobola kunjijjako ekyo kintu. Oyagala muntu akujjanjaba? Kunjijjako ekyo kintu nange nfuna obufumbo nange nzaale ku baana nange mumbeereko mu mbeera y'obulamu bwensi okweyagaza kyensinga okwetaaga. Tofudde ku kya ssente ku kyaki wabula singa ebyayo omuntu ajja kujja. Mmanyi nti no kino ekintu bwe kivaawo buli kimu kijja sumulukuka ne ssente njazifuna. Okay. Tukyagenda maaso n'omukyalo. Bino byonna tumaze tubyogedde. Naye njagala obeeko kyonnyonnyola. Kendeza kotono. Naye nyina kyensaba onnyonnyole mu bulungi okwemala okitegeera.
Ekintu kino kyavaawa. Kiki kikunoonyeza okuza okola? Kubanga twagenda kumbuza ekintu kyavaawa. Osinziira gye ntambulidde n'okunoonyereza nganze omuntu baŋŋamba ono omwami eyakuza olwo olubuto nga we nakubuuliddemu eyo sitoole yakisindika olw'ensonga namukuzisa olubuto nga si lulu. Bwe batyo bwe baŋŋamba ye yatta omwana n'ekyo ekintu ye yakinsindikira ne nefuna mirembe. Omusajja yabeera naye ebbanga lya myezi 9 n'ozaala omwana. Olumala omuzaala tiwatula naye adde kumunyonyola kyonna kimu. Wekyankulawo ekyakuza okutegenda omwana kasiwuwe. Ne bagamba yakola ati? Nze gye ntambulidde we baŋŋamba nti ekyo ekisentu ye yakisindika n'omwana ye yamutta. Omusajja oyo okyamujjukira amannya? Mumanyi bulungi. Baali bamuyitanga Kato. Eryokubiri? Vincent. Kato Vincent. Wateeka obuli n'oddamu n'omunoonyaako omusajja oyo? Siddangamu munoonyaako. Okuva lwe yanoba? Okuva we navaayo? Okuva we navaayo naddayoko nga wayiseewo kaakabanga. Nenzirayo okwalinga okumusisinkana naddayokko ku kyalo okwalinga okumusisinkana no ng'omuntu tonnamubuuzaako wadde okwogerako naye nagamba nga kitaalo baakuba nene amasimu nti omwana yafa nga tewamuleeta tumuziike ne muganza omwana wange tafanga gyali nagamba n'atambula wadde okuŋŋamba nti oba oli oti oba ki oba ki ekyo kyokka kye yaŋŋamba. Abeera ku kyalo ki? Gyali abeera Buso. Kyogera lusobola kugenda Buso n'omunoonyaako? Kati nga wendudde okugendayo nagenda okuddayo nga awe waabwe kuba baali waabwe nga ye we yatundawo ye nga ye omwana we baali bamuwa nga yatundawo ne mbabuuzaako kubeera waliwo omusawo yali aŋŋambye yegenda olabe omwami oyo omwetondere ne mbabuuzaako yaddawa ne bagamba tetumanyi naffe gye yadda yagenda ne mukazi we gwe yali yawasa. Kufuna bulungi? Awo we nakoma siddangamu kumuwuliza wadde omunoonyaako. Abantu bajja kugamba nti wakola ensobi. Lwaki tewamugamba nti olina olutobe? Ensobi yo kituufu nagikola naye ate kati kino kisusse. Bwe kibanga kintu tekiri ku ggwe osobola okunsalira omusango. Si kukusalira naye abantu bajja kugusala bo. Mu bufunze obulamu bukususseeko kubeera obi kati weetowazizza. Era wabanga kadanga vidiyo ng'agenda kalaba saategeerera saamanya asaasire. Anti okukalabaako obubaka bulina otambula. Mujogera ensi kigambe n'oba oyogera okaba gwamanyi. Gwe kyogere oguno omutimagano gwa nsi yona Kato Vincent ajja kukulaba baba baganda be. Yogera n'obuvu obwe tandikira kumanyago nti nze gundi. Nze Magi. Yogeza amaanyi. Kato yenna gy'oli bw'obanga omanyi gwe wankola kino ekintu nsaba onsonyiwe kuba saakikola nti nali nkigenderedde n'ekinsusseeko. Mubuulire nti obulamu bugwawo. Amubugenderera mpola mpola nga simanyi bandigenze nga nzaddeyo omwana. Kyekisinga okunnuma naye sizadde mwana siyina mwende sifumbiddwa. Sente ziganye. Buli kimu kiganye. Okule ne bannayuganda bwe banga eri asobola okukuyamba akuyambe. Bantu bakoole alina obuyambi omene beri omusawo omuganda asobola okujjanja bayimirire okujjanja. Awo nyimirira mu maaso wano nenkowoola buli munnayuganda yonna gy'oli.
alimanyi asobola okunyamba okunjijjako kino ekintu nange nsobola ozaala ku mwana nsobola okufumbirwa nange nsobola okweyagalira mu buno obulamu omulanga gwange omulala njagala gukubira mama Fiina olw'ensonga mama Fiina yakulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda nkiwa kino ne waba takisobola amanyi akisobola mama Fiina yonna gy'oli nsaba onnyambe. Munyonyole ebyo bya kisawo gya kinnansi mukwatira kuddola. Munyonyole ekikuluma. Mama Fiina yonna gy'oli nsaba kuyambika kuba mmanyi mama Fiina ye musawo akulira abasawo b'ekinnansi kino ne waba takisobola amanyi akisobola nga si mufere ng'ajja kunnyamba kyensaba. Bakuggyeko ekiko ekikukozesa ekikulemesa obulamu ogenda mu maaso. Enamba y'essimu eriki? Namba y'essimu yange wenjagala bagenda okufulira bawe ya WhatsApp kubako babeera eya WhatsApp nga kuyita egenda vaako osanga ejja kubeera omusawo eyo oba omuntu yenna n'omujjanjabi we nga ajja kusobola okumukuwa. Eya WhatsApp eri 0774 27 68 3. Ndamu ogisome. 0774 27 68 3. Endala gyendiko eri 07 02 28 89 2. Ensonga z'omukyala ziri very tricky. Wano tuyisawo nnyo ebintu bingi nga take eddoboozi lyange nkulirye n'embeera gy'alimu nagirabye dda nga si nnungi. Guno gwo bakwasiza omulimu nange asobola okuyamba omukyala ono connectinga naye ku simu gy'atuwadde oba oli musawo wa kinnansi oba olina gw'omanyi abakyala does I know the pain abitubuulidde ne mbiwulira bulungi nnyo sagala tusale musango ensi ebibeera mu nsi buno si byangu ffenna tuli bantu. Let's listen to her tukitegeere nga bw'akitunyonnyodde. Kibi nnyo okuba nga tozadde tolina mulimu ng'obwavu bukuluma on top of that ekyo tekyensa okutunuliramu byonna okuba nga alina ekintu ekimukozesa buli lunaku ekyerigomba naye. Nze Waswa Emmanuel.